mu kalulu kano aka 2026 eyali yeegwanyiza obubaka bwa paalamenti obwa constituency emu yagobwa akakiiko k'ebyokulonda ne kamuwanduukulula olw'empapula ze ezaali zitawera naye nga kyava kusoma kw'ekikulu kuno. Otugambye nti waliwo abatula P7 kitegeeza nti oyo afuna pasilipu ye n'abafo n'aba 6 abatagenda kufuna ebyo wano mmwe mumuwaaki era kimuyamba kitya okugenda n'emisomo mu maaso? Mpozi actually abantu ekisookera ddala kye nalaba era ku nsonga eyo bwe nagiraba nakuwala nnyo kubanga abantu tebafuna kuwabulibwa oba okuwabulwa kubanga omwaka guno nafunayo abantu abakola abesimbyewo abawerako nga bakola P7 za senior 6 zaabwe ku bubaka bwa palamenti ne ku LC5 kwe beetaaga ebiwandiiko ebyo naye ebbaluwa zaabwe bazifunira abamu nze nagenda ne Kampala ne babakolera certifications neza pepa zaabwe nze nabitwalayo kubanga nagenda ku UNEB ne baŋŋamba nti omuntu mwagala physical ebintu by'ebyobufuzi naye ne mbaga nedda these are my students and so ne bakola kino baba certifying empapula zaabwe. Lwaki abantu singa bafuna okuwabulwa yes eri process my process ey'okufuna ebintu ebyo byanjawulo ey'okugenda ku university n'okola mature entry eyawukanamu nene okutuula senior 6 kwa mature entry erinako system eyo gye boogera nti eggwako oluusi expiry date era nekiwandiiko kye bakuwa kibaako kakati mu expiry ate tumanya challenges zigenda kubeerawo ng'osoma oyinza okuba okyasoma ng'olina okusoma bw'oba tonnamalako oba toyinaawo kati awo kitegeeza nti erina kukola wali eri ng'ate omaze okuleeta dokumenti eri ekakasa nti wagendayo kakati oyinza okumala ate diguli oyinza ogisomera emyaka 4 oba 5 kitegeeza bw'eba emala emyaka 2 gino emyaka emirala gy'onoomala nga tonnamala diguli oba tolina mpapula oba owedde naye ate wano bw'ojja ne tukola senior 6 bw'oba olina senior 4 nojja ne tukola senior 6 bw'omala bwoti omwaka gw'omaliramu senior 6 dokumenti ye ebeera valid paka kufaako teriiko nti expirinze kubanga era abo abamu kye baali batya. Ninako omuyizi omu yaŋŋambanga nti ngenda kwesimbawo naye ekigenda okukola siri nnyo mu byafu naye njagala kulaba dokumenti yange eno eri valid ddala ddala gye wampa nibwa lwaki tonnekakasa nibagitwaleyo n'agitwala ne bagifasa n'abeera bulungi naga musajja gwe oli Katonda onyambye nnyo ngonzadde yambita muzadde oli muzadde wange onzadde ne mugaa lwaki nti onzadde nnyo nze nali nafa kakati olaba nsobola n'okwesimbawo ne mugaa nti tompita bwotyo nze siri muzadde nze ndi musomesa omusomesa bwato byakola byebyo kwekola ki kutaasa muntu. So Kyakima omuntu ali eyo teyatuula P7 nti amalako 4 oba 6 ebyamakiwa entry abyesonyiwe addeyo mu adult school asome emitendera gino nga bwe yalina ogisoma luli. Actually ge magezi gempa nti kikikwanguyira nnyo oluusi kiyinza okuba mu setting yakyo kiyinza okuba naye kizibu olw'okubanga kiri obukwakkulizo obukibeerako buyinza okukuleetera obuzibu katulabyeko bwe kireeta naye ono yatuula senior 6 bw'aba yagituula nga bwe yagituula nga bw'olaba aba agitudde tewali yamucomplaininga era agenda bulungi document ate oba wali abaka ba parliament abalala abagenda era still mu kusoma kw'abakulu ne batuula ebibuuzo ebyo byonna era gye bali ne electoral commission ne bakakasa era babaddeyo mu parliament tebabakwatako. So kitegeeza ki nti ekikulu muntu kutegeera kyoka era natunuulira eyo gundi bwe nagiraba nenga nti bambi teyawabulibwa bulu naye oba osanga teyeebuuza oba teyakimanya kubanga abakugu kumulambika mu nsonga kubanga kiri kituufu naye kirina obuzibu obuli atakiti ku kyo. So kugati okwewala bw'oboogera omanyi waliwo ebintu bibiri politics ono bw'oba onoomuyingira oteeka okubanga oli covered with everything
togwawo chance ya muntu kutunuulira nti kino kiyinza okubeera ekikyamu kakati agenda mubiri ebirala bwoba onoonya mulimu oba onoonya at least osobola okgendayo naye gwe agenda mu politics genda mu knockout ng'omuntu ne bw'atunuulira nti ya UNEB gitwala agende mu UNEB ye agikebereyo nga ntuufu okomewo ekifaananyi kiriko kikyo oba omaze naye bw'otakola bw'otyo ebiddirira bajja kugoba ku parliament bajja twali twebuuzeyo kale Machiwa Entry tugitegedde gyeri gavumenti yagiteekayo naye omuntu bw'agenda ku Machiwa Entry kyo kituufu kyabeera asoma 6 kyaba asoma buli omu nga yeebuuza aba alina koosi gy'asoma nti tugeze nga nze asoma by'amawulire kiki fena nga twebuuza Machiwa Entry omuntu ye abaire asoma ki ekituufu kakati Machiwa Entry eyo ebeera koosi eyamba bridge eyamba omuntu ono okubridginga ekyo kyataakavalinga ate most of the time okola bukozi bigezo ogenda n'osoma tulina courses nyingi nnyo ze bakola bwe batyo tulinayo CPA omuntu ayesomesa n'agenda n'akola ebigezo ne bamuwa gundi tulina courses n'endala kakati neeno omuntu agenda n'akola ebigezo ne bamu equivalentinga nti okusinza ku bwa ansalinze ku magezi ge tulaba asobola okujja mu level kituufu era kirungi naye obuzibu bwe kirimu nti okujjako ng'etteeka likyuseemu ne lijjawo expired time kubanga bweba expired time ng'eriwo ng'ate bagiwa emyaka 2 omuntu oyinza okuba wakayingira ku university covid najja ng'ate oyina expired time covid bwajja ne basiba emyaka 2 tegeeza diguli ogenda gisomera emyaka emeka wadde ogisomera emyaka 3 basibye 2 5 kyokka ate mu due course ne expiring kitegeeza wakati awo beera toyinaawo so kye tusaba at least either teeko okukyuka oba si kyo omuntu eyandibadde ayagala okgenda for further studies ng'agenda naddala agenda mu byobufuzi genda otuule senior 6 senior 4 ogituule bw'oliraba omuntu akusongamu nti gwe tolina biwandiiko alibeera gumusinze naye bw'okola ekyo oluusi bibeeramu era olaba bangi batagala naddala ati Machiwa Entry abantu bagikozesa naye bagitagalira mu bangi okujjako ng'oli favored Katonda n'akuyamba buyambi naye nga ereeta obuzibu questions around it ate kirungi kati kyavuddeyo ne kirabikako we kyapa happeningidde naye nga n'abalala bangi era is the same scenario ze bayitamu naye nga baba questioninga so kyensaba senior 6 sinzibu kyetutera okugamba mpozi wano kyenjagala okulambula mu nti omuntu bw'aba atuula senior 6 wano kyetutera okutuna biki by'osobola omuntu adult yenna abeera ne possibilities obusobozi bwe buli luddawa nze ntera okugamba bwe twalonda subject tutunulira muntu byandibadde asobola tugaa nti oli muganda nti oluganda luno olulaba otya ti oluganda asobola okujjayo principal kuba ne buugenda na luganda ne principal ti ate osobola okusiiga ekifaananyi kino nti fayina ate oyo n'omukola otya tinjaku ate oli mukatuliki nti ebyokusaba bino obitegera bayibuli wajja ogikutteko ogisoma at least awo asobola okufunaafuna subjects ze bwe tuzigatta n'asobola okujjayo principal pass tutunuulira possibility wa waali strength of a person wayina amaanyi ne wayina obunafu so wayina amaanyi kwe tuzimbira bwe tugamba nti oli muganda nti bwe boogera oluganda otegeera bulungi nti tusobola okuyamba kuzimba oluganda lwo n'olugjamu principal pass nti ye bwe tukola bwe tuti nti ye kati kwe tubata ate kino ekifaananyi nti nakyo ate kino ozimbira n'ogenda mu maaso. Shakim nsaba tumalirize otuwe obubaka obusembayo eri abantu abakulu abali eyo atasobola kuwandiika atasobola kusoma naye ng'oba oli awo yandyagadde okukola ki naye okubaako waatuuka. Abantu abakulu abali eyo njagala okubategeeza nti nti teriyo it is not too late obudde tebunnayita. Nze mbawadde ekizambo wano waliwo omwami myaka 72 ate toddangaawo nolowooza nze nali ntya nti wa myaka 72 wanaamalire okusoma obaana aba naye bukyanga amala waali ate akola kakati toddangaawo nogaa nti nze nkaddiye nnyo ngenda kufa ojja kumala okusoma okola emyaka 2 kigasa ki okubonaabona n'empapula enfu emyaka
etaano ng'oli mu kudduka okusinga bujja n'ozikiryalinga n'owangala emyaka gye egisigadde ng'otambuza bulungi empapula zeezo nga teziriiko gugundi teziriiko buzibu bwonna. So nze kyetera okugamba abantu nti mujje tujja kubayamba, tujja kukwatagana, ffe tutunuulira engeri gye tusobola okuggyamu omuntu n'afuuka bangi. Nze bwe ntandika ku lisiti y'abantu abasobodde okuyitamu mugundu akuba oluusi abantu oli utakubuulira naye ng'abasobodde okuyitamu ne basucceedinga bangi bali mu institution ez'enjawulo ez'amaanyi ezaki n'ogenda ku disitulikiti n'osangayo omuyizi nga yali musajja mukulu kati omuntu aga nti nze ni musajja mukulu amala okusoma wano nga yali emyaka 35 ne balaba ng'omulimu ku disitulikiti n'agufuna ogenda okusanga gy'ali kati ate nga luli yali tasobola kukola ki gendayo omulala n'ogenda okumusa mu ddwaliro nga yali asoma wano nga yina emyaka 3 ogenda okumulaba nga gy'ali agenda kukolera emyaka gye 2 ng'akyali ku gundi sabe. So abantu bajje basome totya oba ne bw'oba ne kusoma n'oba tewagendayo kuzannya jangu tujja kusobola okukulambika. Simanyi nze nja kusasula babinsomere babinsayiningire. Nze era ntera okugamba mantu nti nze siyagala nnyo okugamba muntu nti sasula nga tosoma. Soma kubanga it is a challenge okumuntu okubeera nga tosobola kudefendinga na documents z'olina ng'olina document naye tosobola zidefendinga nga tomanyi na biziriko teziba zizo. So jangu yimirira mu kilaasi yo wano tufulumya omuntu ng'amanyi bye yasoma nga ne bw'omusanga wali n'omubuuza nti kino kiki ng'akikubuulira ate n'asobola okugenda n'afuna waba ayagala mulimu bw'aba ayagala politics n'asobola okugenda n'asucceedinga mu kifo ekyo. Kyake mtuwe enamba z'essimu ali eyo kwasobola okuba alina kyakwebuuzaako ayagala kujoyininga ayinza kuba ku namba ki? Ayagala okujoyininga Universal Adult School enamba z'essimu osobola okuba ku namba 07 0M 19 07 6 oba 07 7 8 6 3 3. Ezo namba zibeerako era bw'oweebuuza zisobola okubeera nga bakubuulira ebikwata ku kusoma kw'abantu abakulu mu bitundu byonna wano mu Masaka. Neyanzizza nnyo olwakadde kano, weebale nnyo okubeera nga tubeerako nammwe okushialingako okuzimba eggwanga naddala ku nsonga y'okusomesa n'okuyamba okukulaakulanya eggwanga lyaffe ku lwa Katonda n'ensi yange. Kale nkakasa nti obitegedde bulungi nnyo byonna ebikwatagana n'okusoma kw'abakulu. Nagambye nga ntandika nti essomero lino ng'oyinza okuba ng'obadde olimanyi ng'erya nasale ne primary naye ate kitegere nti n'okusoma kw'abakulu weekuli era yatandika nga adult school. Ekino ekya nasale ne primary kyajja luvannyuma era gwe yatandise naffe n'akomekereza naffe nkakasa nti obitegedde bulungi nnyo nnyini ddala. Ate bw'ona okuba ku ssimu ezo Tyakim zaakuwadde oba n'otuukira ddala wano ku ground ng'olina oba oli awo kyolabye wano kyoteekakasiza bulungi oyo oyagala kwongera muntu kwegamba kwetegereza ddala kye kituufu ekigenda mu maaso, osobola okujja abakulu we bali wano kusomero ku ground ne babeera nga bakunnyonnyola bulungi nnyo nnyini ddala. Leka kubeera eyo nga tosobola na kuwandiika wadde obutasoma buluma akoze eki akuze ate mukirabyeko mubalabyeko abeegwanyiza kati nkujjiddeyo example eyo naye n'embeera ndala nnyingi nnyo ezituuse ku bantu nga ddala ebitabo era olinaga nti kale bane singa wakiri natula P7 oba wakiri natula senior 4 ng'awulira kikola ki kimulumiriza. So naawe saagala atulaba ali eyo obeere omu kwabo abalijjusa ddala gw'omwana ate akyasoma abaana mwewagudde muvudde mu masomero ng'ate omuzadde oba oli awo kafiizi akoze eki abadde ng'akawaaya bamukoze empisa ezitali nnungi ku ssomero ne babagoba. So njagala obeere omuntu ayize abugumiziddwako asomye kubanga tukwetaaga mu ggwanga lino. Tetumanyi oba gwanaabeera memba waffe wa palamenti ow'enkya okitegeera. Kale njagala okwagaliza ekiseera ekirungi
ng'olaba nze nagamba nti mu field nja kutuukangayo ebintu nga bino information eno mbeere nga njikugirayo gwe ekkata lyalo okubeera nga olaba n'ogoberera ate oba oli awo n'oteeka mu nkola. Ssaabasajja Kabaka awangaale.